Emundu twazileka mubalakisi bali abali mu section eyo mwetereze. Twe wetuli omuntu ayinza okugamba naye abasajja bana abasirikale abatagwawo kiki nze wendi era nange nina akantu awo kenkulira awo kumpi naawo kati gwe kyoba okola gwe kateebe ntyo nabadde nakalanga n'amabuwa nga nambula amalwaliro abali mu section eyo mwetereze. Emundu twazileka mubalakisi bwenzijyewo tukkirire ondage ebyokola nja kujja olukalala bamaze oddunkwasa tutambule. Mukyala Nakamyansa nsanyusa okukulaba nakulaba n'oli wano ku lukalala olima mboga tugendeko ku nnimiro eyo. Ku luno si byakuteeba bannange, ku luno si byakwogera. Kale zikoleddwa muziwulidde. Navudde kulambula abantu abaafuna ebijimusa bikola bulungi betwatandika nabo mu pulogulaamu ey'emmwanyi n'ey'ebirala etambudde bulungi. Kati olwaleero mwe ba payoniya abakulembedde ekisinde kino era mbasuubira okukola obulungi ate mbaagaliza buwanguzi bwereere. Mujjukire nti senga munaakola obulungi ebigambo biweddewo kubanga luli buli gw'obadde osanga n'omugamba naye gwe sente z'abavubuka nti sente baziriireyo ku disitulikiti ffe titumanya. Kati ku luno banka yasituddwa nejja ku kyalo ku muluka gwe w'obeera era ekyo olina okikubirako mu ngalo. Tiwali kubuuza nti ate bwe nagenze ku kanso saasanzeeyo Hilda saamusanze nadde njagala ensonga zange nzigambe emmeeya naye tatuula mu ofiisi. Ku luno ekibanyi kyagudde n'amenvu ku muluka gwammwe. So njagala mbategeeze kino kyekiseera kyammwe mwabakulembedde mutuweese ekitiibwa muleete enjeru esayininga erabike bulungi tube nti nno ekintu kitambula. Tube nti ekintu kikola ki? Kitambula. Mu bulamu bw'ensi eno buli omu ayagala ekintu ekirungi weeresa ennungi n'osula bulungi n'obeera ne ssente. Kyekino ekiseera kyekino ki ekiseera